mutunoonya ne tusirikira ddala. Twasooka ne tubamu obudde ka break mu refreshing mindset. Tetusobola ku refreshing. Olabikidde ku mukolo gwa Jatumiza ati? Yes. Okay. Tuwulireko nkulabye osomesa? Nsomesa. Oze ku kina specifically? Ekisooka adati yampita gyeneegatte ku bakyala bagenda okusomesa abaana ab'obuwala basingle mothers abafuna embuto nga tebeetuuse n'abatannaba kufuna naye nga bw'otunulira embeera gye tulimu balirayikira okukola ki okufuna so bw'oba kansolinga nga tebannafuna oba olina kyokoze eki kyoziyiza so adati clothom bwe yampita ne mugamba nja kujja kuba nange ndi muzadde n'abaana ab'obuwala ne bwe kitaba ekyo so twandyagadde ensi yaffe ino baana baffe kwonooneka ku myaka egyo so nenzija tusomesezza wadde akadde tuwulidde ffe abasomesanga katono naye ati tusobodde obbawo ekigambo kyaffe tusaba busabi babiteeke mu nkola nakugondera Zako ombuliddeko mulina okuba nga mugobera ensonga zino statistically olowooza bwewetegereza embeera ya covid-19 eno ekosezza ete abaana baffe naddala ab'obuwala? Bakosezza kinene. Abasajja abakulu batekinza advantage nti babadde babalaba buli bwe baagalira n'abaana abawala mbanenya sinenya abasajja bokka n'abaana abawala mbanenya kubanga wajjamu empale nga togenda kukola susu naye ng'ogenda kwebaka na musajja oba na muvubuka definitely osuubirayo ebintu nga bisatu either kufuna lubuto oba kufuna bulwadde kati beerabira nti obulwadde ate nabwo gyebuli okimanyi nti naawe kenyini olabika obwerabidde nti gyebuli nze nsinga obumanya ndi gyebuli wallahi sirimu akyaliyo so kakati omwana agenda ye bamuwadde omutwalo bamuwadde ebiri bane tekina kye gituyamba okitegeera ye bw'anaalya chips n'akola ati oli tafuddeyo omusajja yeprotectiziba teyeprotectize at the end of the day gw'omuzadde gw'okusibwa olina okulabirira omwana olabirira omuzzukulu bw'aba talugjeemu bane tebamuwadde magezi ategenda oluggyeemu so kati nobeera mu mbeera eyo ng'olina okulabirira omwana wo oluusi omuvubuka gwaluzaddemu alweganye oluusi talina naye kyali kagamba n'owulira nga abaana batutamye ate nga tebalina tutama kuba ffe tubazaala tuba tulina obbazazza so nsaba abaami abali eyo mwabatunuulidde abaana baffe mbasaba muve ku baana baffe nga tebanneetuuka mbagamba muve ku baana baffe nga tebanneetuuka ate nammwe abaana ab'obuwala muve ku basajja muve ku bavubuka until marriage. Briefly, tuvudde ku ekyo kati katuvuddeyo ku bibadde wano tugenzeko gye muli tukomawo omukulu yagambye emyezi 2 eggwanga liramu litokota buto yalimbye mwetegese mutya? Yalimbye eki? Nze nga nze Ketra sikisuubira. Tosuubira kugula ggwanga? Ajja digula naye si nti emyezi 2 bwe ginaggwako nga ggulawo. Otanso wakanyebwa y'omukulembeze? Sikuwakanya naye nange waliwo kyendaba. Kikyolaba nga ggwe? Tujja kutuuka myezi 2 nga giweddeko agambe kakati kambaweeyo omwezi gumu musooke ate mubale bamale okukebera amathiyeta gali gatya bamale okukebera simanyi hospice ziri in press okitegeera ate bamale okugekenneenya balabe oba kati gatuuse ku mutindo ge bagaagalako so kale kijja kutwalayo like a month so wengambira nti emyezi 2 gye yatuwadde ogiwakanyiza? Nze nkiwakanya. Ebonies eri etya? Ebonies yo nga yeeri bulungi kubanga covid bwadde mubi naye ate waliwo ebirungi byaleese atuwadde time okwetegeka atuwadde time okuyiiya atuwadde time nti we batuggulirawo abawagizi baffe tubawo ekintu ekirungi seriously bwe tubamu ebipya gino emyaka 2 ate tuba babi nnyo. Screen nights zigenda kaba bukaali ezo bannannyinizo banaatubuulira kuba nze namala kati simanyi abaali baddakawo ne babakaatinga banaatubuulira oba bagenda kudda oba tebadde. Abaana bangi bali eyo baagala zannyirako nammwe baagala kubajoyininga naye nga tebalina busobozi tebalina engeri gye babatuukiriramu. Abaana batutuukirira kuba nange kennyini mbafunyeeko naye nga bakugamba basoma ne mbagamba mulinde okusoma Katemba asobola okulinda so bw'omaliriza okusoma eyawo joyininga naye biri ebyaffe byetaaga nga oyina obudde kati ffe ababiruddemu twamala okusoma ne tujja n'oba ng'okiwadde obudde nakyo ne kikugjayo naye ojja kuba oli ku stage ate nkyo olina okugenda okukeera ku ssomero ate paati yo gye tukeererako n'obeera omuli disorganized okusoma osomye bubi so kati nze nteesa yenna ayagala okujoyininga Ebonies ng'osoma maliriza okusoma.
ate oba oli mufumbo ng'oyagala kujoyininga sooka okkanye n'ebbaawo bw'agaana totawaana. buzibu ki obuli awo? Bw'oba tewafumbira mukwano gwo byombi obifiirwa otya obufumbo obufiirwa kuba ebintu byaffe byetaaga tayimu. Olunaku lulamba ojja kusiba mu rehearsals bakute ku ssaawa 4 oddeyo owoza nkooye omusajja obudde ogenda bujjawa owoza nkooye. Tugambe nti abali mu gurupu yammwe tebalina basajja. Kyensoosa ne ŋŋamba nti bw'aba mukwano gwe nze ndi mufumbo naye ndiyo lwakuba gwe nafumbirwa mukwano gwange amanyi omuntu gw'ayina so kati ne bwe nkomawo kunya ate nange mmanya nti ninayo omuntu gwe ndeseeyo eka gwe nnenda okukola ki so n'okibalansi nga n'abamu bajja buzzi yafumbiddwa ate nayagala anyiza omusajja nze eri bampita ninayo rehearsals nze mbeera ku stage okitegeera so kati naweekagamba obudde bwe yandibadde awo omusajja omanyi obufumbo kikulu bwe yandibadde awo omusajja abitaddemu omulimu kakana nga tebakwataganye era kivaamu alekako kimu Ezo okubeera n'omusajja oba omulimu. Either osigala n'omusajja oba omulimu. Ate abamu babeera tekenaku n'asigala n'omulimu. Naye ate nayindengapo era ng'omulimu asobola okukongola omwaka nga tannavaayo nga tannafuuka sita naye ng'obufumbo wabufiirwa. So nze ndowooza osooka onyweza obufumbo omwami omufuule mukwano gwo akutegeere eggwani omubuulire omulimu gw'oyagala mutegeeragane mugukanyeeko then bwakugamba kola bwakugana era nze bangambira notuketula toddamu kukola wallahi tallahi billahi ntuula obufumbo kikulu. Ate waliwo abamu kati naddala abasajja bino bye mwemuula ne mwakitinga mu mizannyo nti ono bba wa gundi n'abeera ali nga n'omusajja n'akulabya ddala n'agamba bannaye nga walayi muli mukwano ogwa ddala mu firimu ekyo kyo kiri kitya? Naye nsaba kutereeza tuba tetwemuula tuba tuli ku mulimu. Kyoyogeddeko kinkwatirako ddala kuba ntera kuzannya paati za laavu mba seemudde mba nkola kyennina okukola mukama wange kyeŋŋambye nkole era nebaza mukama nti kivaayo bulungi naye bikomaawo.